Gravity omutujju asazeewo awummula eby'okuyimba obulumi bungi ku mutima ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo ate z'ensonga za principal munnange omwogezi wa poliisi avuddeyo n'atangaaza nti tebalina kipya kyonna kye baafunyeewo. Ensonga za rape bindeeba Catherine Kusaasira nabyo bannange tebinnaba kuggwa. Tamale Mirundi Junior ne Calvin Kayanja nabo mbalina mu maaso awo ng'ate Gravity omutujju bamutwala kaguddeyo. Ebipya bizuuse ku bindeeba bino byo bitiisiza ddala bannange rape ali mu matiga mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko weefunire ekisingawo sigenda kulwisa era nga nkutandise n'emipiira gya leero egibadde awo Namboole okubadde Uganda ate munange ne Congo era nga wenjogerera Uganda eteebye ggoolo esooka mu first half era nga tuvuddeyo ne ggoolo yaffe embweti munange embweti bwannamunigina kyokka ate yo Congo evuddeyo na kiiso kyandiga kale munange mwebale nnyo mwebale ddala bannange okukola ate ne mutuzaamu amaanyi bwe tweyongerayo bo munanga abantu beekulungudda emitala w'amayanja ebule n'ebweya ate okujja okuwagira munange omupiira ogwa Uganda okujja okuwagira Uganda Cranes nga wolabaawo abambadde ennyambala ey'enjawulo kwegamba yenjogera ekindeko ekibantu bange nammwe ng'ate bwe mukyerabirako era nga nesanga Lyambogo tumumanyi bulungi nnyo nti ayagala nnyo ebyemizannyo era nga naye wolaba wamma teyalubuzeeko abayimbi babaddeyo bakomediyani abantu ye bannange kyolina okumanya Namboole yonna ebadde ekubyeko akati nga tewali nawosiza olwannamungi w'omuntu we tweyongerayo ate n'ensonga za Gravity olwo nno munnange avuddeyo n'ategeezebwa ng'agambye agenda sooka yeweemu ka break akokukola concert wabula ate okuyimba agenda kwongeza music tagenda kulekera kuyimba ne wabula zino concert abadde aziyitiriza ng'abantu tabaweeza mu ensonga lwaki ndowooza tebazze kubanga abadde yakamala show kyokka ate tewayise ebbanga ddene ate n'addamu neeno ye munnange y'ensonga gyawadde bulwaki teyafunye bantu kati agenda sooka abalekezeemu amala abakomerewo nga mwenna muwulira neetaaga nfumulemu sikuwumula kuyimba nkyayimbira ddala naye kati nga concert ye lonki zino soka enzigakkanemukko neetaaga gendako muolidde ndowooza neetaaga olidde omulemukko nange n'abayimbi bala bakole sijja kuba mulungi omu. Gravity omutujju ayongedde okukakasa agambye nti agenda sooka yeeweemu ka break ak'okukola show concert naye naye okuyimba agenda tukuba non-stop kwegamba wabanga mukyala tagenda mukkiriza kugenda mu family planning bibadde bigambo bya Gravity baddiya so si bigambo byange kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Bobi Wine munnange omwogezi wa poliisi ye avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima tebannaba kulaba kintu kyonna tebannaba kufuna bukakafu bulaga nti omusango gwa Bobi Wine weeguli ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso awo nti bakoze ekisoboka kyonna naye tewali kintu kyonna mbufunze omusango gwali gwendera awo omusajja nayinza obutafuna bwenkanya kyokka ate nga ye Honorable Betty Nambooze ayagala principal afune obwenkanya omusajja bamunyigiikiza nti kate bamukutuleko okugulu ate ng'alina famire gy'alabirira yaliwo ekubindo nga bwe twali tubategeezezza twagezaako okumutuukirira naye yagamba nti poliisi tagitrustinga tasuubira nti tujja kukola omulimu professionally so of course awo tuba tusanga okusoomozebwa kungi nti tuze tumulaze nti twagala okuyingira mu nsonga eyo ati bw'aba tatutrustinga tetuyinza mukaka ekyo ky'abantu balina okukimenya waliwo ambuuziza nti mulina be mwakutteyo tetulina be twakutteyo tujja kukikomamu
Bw'ati ate omwogezi wa poliisi Luseke Kituma ye munnanga avuddeyo n'akakasa nti ekyamazima okuva Bobi Wine we yatuukibwako obulumbaganyi buno tebannaba kufunawo kintu kituufu, tebannaba kufunawo kintu kikakasa bufunza omusango gwalifiirawo kuba omwogezi avuddeyo n'agamba nti bo banoonyereza naye tebalina kye balaba. Kale bwe tweyongerayo ne Chosen Becky Mama Kali munda Mama Tuusu wamu ne Taata Tuusu munnange baalabikiddwako awo ng'omukwano gubaluma mu nnyindo mu maaso mu magulu mu biki banange Mama Tuusu alina ennyirira gy'anyiriramu. Kale munnange Dictator Amiru webale kulabirira Mama Tuusu kuba bambiga amazima gali nti anyirira kale abantu bakyokomuka omugambo nga baagala bakyawaganya naye bambi Mukama ate n'agamba nedda buno obwana bwange nkyabwagala kubanga eno kapo esanyula abantu ate emalako abantu stress naye abantu baali baagala jjukubira ddala paka wansi nga bakulembeddwamu driver wa Chosen Becky n'abantu abalala abavaayo okwongerezaako nga Chosen Becky waali omwenzi buno olwo olubuto si lwa Dictator Amiru ndowooza mwongedde okakasa nti olubuto lwa Dictator Amiru era abaddeko awo walukwatako wawuliriza kabebi kasambi kazanye kasese munnange kawulidde eddoboozi lya taata. Kale wetuli ku sayidi eziyo bwe nkongerayo Calvin Kayanja ne Tamale Mirundi Junior abangi gwe bakazaako Sister Junior munnange mbalina maaso awo ng'ate bannange kye bakola okususa Gravity omutujju boogedde bingi nnyo nyini ddala era ngenda kubanga mbatuusaako maaso awo bano bo obusungu buvuye ddala ku ggumba liri ery'okumutima era nga bo bajjaji batalisudde okugamba mukyaka baluddewo okubasasula ategeka erugoga ayita abantu bonna abali mwenaale mu badduka misinde omuvubuka omuto abadde akyakuba lagawo okuba ebiyimba bye ebyekisiru ne bikwatayo ngo olisikinga kuteeka kaliyayo mwenaale mu gavumenti emaze emyaka 4 abasawo n'abasomesa basula bubi basasulwa bubi nga nawe ogamba onaayimbira abantu abatulugunyiziddwa. Abayimbi mwesonyiwa ebyobufuzi bannayuganda balina obusungu. Gavumenti ya Museveni eno erese okukola kubiruma abantu sente zimalira mu bayimbi abantu bagenda kubakyawa. Mugende wa Museveni misana ne muyoole sente z'omuwi w'omusolo ne babawe sente ne muzekusa naye bagenda kubaswaziza mu bivulu. I told you Gravity ate era ne Kenzo namugamba my brother di Kenzo naye Museveni akutomezza okuwa ogufo bwatati Museveni bwakwetikula ne mugamba yo my brother amuya tutereyo tulusifule okuleka ng'ekifo kinaakuyamba kubako woyogerera mu makaago naye ekya Museveni okuwa obwa minisita ne bw'aba kuwadde bwa minisita mu gavumenti eno etakoze ku bintu biruma abantu ku gurawundi gavumenti esengula abantu mu ntobazi oluuzi nkulamusizza ngenze kulima nzikizayo mu bizinga. Kale my brother Mukulugiya ebigambo bye muwulidde si byange bibadde bya Calvin Kayanja. My brother Calvin Kayanja nkutumiddeko nnyo ebigambo bye muwulidde si byange era saagala kumpita ku poliisi yonna mbu Junior kamulipoti a statement siina kye njogedde bibadde bya Calvin Kayanja. Ebyennaku bisekebwa bano ababiri boolaba Calvin Kayanja ne Sister Junior munnange no beeyisizaamu eggaali ne beevuma ne beerangira ng'olinga kino naye kimaze enviiri ku mutwe okubasanga nga batudde ku Gravity omutujju kwegamba nga bamukoona bukoonyi ku mutwe bannange oba babalaka ki simanyi nakumanya naye ye bamukomeredde bannange bingi byetasobodde nabbateera wano kubanga bingi bibaddemu agagambo aganene ate nga ffe wano ku Sylvia News Extra tetuwuliriza agagambo ganene ago. Kale bwe tweyongerayo n'omuyimbi Catherine Kusaasira oba ex w'Ebindeeba gwe yakazaako eri Andiboota munnange ayongedde okulumya ex Bindeeba mugambye ssebo Binde nkyesobola n'akabina nkyakanyenyiza ddala munnange n'ekiwatu nkyasobola okifukula nga woolaba awo kugamba
ndiboota n'endiboota zeeguddeko ku stage naye maama ekibadde awo kiri kibadde kitokota nga si kisaanikira akatambi ngenda kuba nga nkabatuusaako mu maaso awo ng'ate kalimu eddoboozi mulabe kiki ekyagenze mu maaso saba omukyala munene naye yeesobola ate yagamba ndiboota naye endiboota zino ezaakolamu eziri class above so binde bamumanyire enkola bw'ati ate omuyimbi Catherine Kusaasira oba abinde babbalwa rape gwe yakazaako eryandiboota munnange ayongedde okulumya nti obunene si buteesobola Yesu wadde bamuvuma ndiboota naye akyasobola okunkumula ekiwatu ayina ennyenya gy'anyeenyaamu ekiwatu olemu ate bwe tweyongerayo ewa mukyala Bindeeba munnange n'Ebindeeba baalabikiddwako mu katambi wamma nga bali mu mukwano ogw'ekimmemmeti era nnyongera obbanyukiza abaswiti ati badiya ono ye Nakitto rape mukyala Bindeeba mukyala Cocktail ye yajja kufumba si mweteefuteefu kugenda lwa bigambo by'abantu era ye yagambye oba Bindeeba ayende kasita ye yamwanjula ye namba embuno obudde abantu gwe babala ate era gwe bamanye nti ate kino gyamuzaalidde n'omwana ng'ate mwesimbu oba era mweteefuteefu okuzaala omwana omulala maaso wano nina ate omwami asalako Bindeeba ne rape omugambo katubirabe nze kambasibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala bye bye. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange bakubireko ate weefunire obulamu obujja. Nakitto ye yajja kufumba si mweteefuteefu kuleka Bindeeba. Ekisookera ddala rape Bindeeba gw'okaayanira oba Bindeeba gw'okubira ekikopo Bindeeba gw'oprotectinga Bindeeba muwumba tuutu. Bindeeba ye muntu akola ekintu nga tatunuulidde agenda kufunamu atya kubanga ye obwongo bwe bulowoolezaawo waaba akifunidde. Bindeeba ye musajja yekka gwe n'akalaba mu nsi muno nga nawoosiba ekiŋŋaŋaali n'okisiba sikaati akifungula. Bindeeba ye muntu asobola okulaba omukazi ku TV n'amala. Bindeeba ye muntu asobola okulaba omukazi ng'ayina ebisambi ebyeru oba ng'ayina ebbina eddene n'amalirawo. Kati oyo ye Bindeeba ayagala nnyo abakazi abalina obubina obunene kubanga ye obwongo bwe bwonna n'omutwe gwe gulowooza nnyo ng'agufubitise mu bubina bw'abakazi. Kati rape lekerawo okumanyira abantu mbwe era bannange era buli ayogedde ku Bindeeba ayogedde ku mwami wange oyo gw'oyita omusajja si musajja. Oyo gw'oyita nti omwami si mwami kubanga naawe okimanyi oyo omusajja wafuna mufere. Bindeeba yakozesanga manduso kuggusa nsonga ze kuggusa bintu bye kubanga yali akimanyi nti omukazi gw'ayingiridde mukazi akola ku TV w'amaanyi. Ye n'akukozesa n'aggusa ensonga ze gwe n'osigala eno ng'oyaayaana. Rape lekera awo kuno kubeere kulabula okusembayo ensonga lwaki katono ofiire muleeba wamanyiira omukazi amanyiddwa nga Sofia Akumu noweegaana omwana we nga siggwa muzaala jasinga gw'oyirawo akasajjako ke bayita Bindeeba omubiri. Kaabuze kata oba kaabula kata omwana oyo gwe wazaala akuyite mu kamwa. Kaabula kata bino byenjogero bimanyi. Kaabula kata ofiire muleeba naye ng'ekikussa kwagala kuyirawo Bindeeba mubiri olw'okuba mbu oprotecting ekitiibwa ky'omusajja. Bindeeba talina kitiibwa era talikifuna kubanga ye obulamu bwe amanyi nti okulowooza okubeera ng'omuntu alowooza nti alina ku magezi olina kulowooleza mu bubina bw'abakazi. Y'ensonga lwaki tageti ye ayagala nnyo abakazi
abayina endoddo z'amabina. Ebyakusaasira we byavaayo saawakana kubanga zinali nkimanyiiko. Byebyo ebikula by'abakazi Bindeeba ebimussa amabba bbanyi. Bindeeba ye muntu asobola okulaba omukazi ku TV n'ayiika endusu. Okay? So, toddamu kumanyira bantu mbu boogedde ku Bindeeba, boogedde ku biki, sooka omanye omusajja gwe wayagala, sooka omanye omusajja gwe wadeetinga. Ddala akwagala oba takwagala. Ono omusajja yakozesanga Manduso Kamasu era bye yali ayagala mu ggwe yabifuna. Okay? Bye yali ayagala mu ggwe yabifuna. Ne kaakati ggwe osigaddewa. Bindeeba si ye musajja gw'oyinza okukubirako omuntu, gw'oyinza ovumirako omuntu, nze omwami wange, omwami wange, omwami wange, omwami wange. Rape. Nkimanyi Bindeeba omwagala nnyo nnyo nnyo. Ne Bindeeba takwagala. Era tali kwagala, era takwagalangako. Gano ge mazima matuufu. Bindeeba yakozesanga Manduso okuggusa ebintu bye. Bindeeba ebbanga lyonna yayagala nnyo okubeera ow'akabi. Bindeeba ebbanga lyonna yayagala nnyo okumwogerako era yakifuna. Okay? Yakifuna. Kakati gwe yamuwa erinnya osigaddewa okujjako okutandika entalo z'otagenda kuggusa. Rape wakadda ku mulimu okukola. Ebyo byogenda ogamba abantu mbu oyo takola, oyo simanyi biki, oyo kireerese, oyo talina mulimu. Wakadda ku mulimu. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba ana prostate enlargement, bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikubisiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias